Tandikidde wane waffe okumpi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Omanyi olutalo oba entalo eziriwo eziri ku mutendera gw'ensi yonna zibise entalo zaffe nno ssebo zetwayina. Luno lwagenda okutandika waliwo awo obugulumbo mu Afghanistan baali batandise okulwanagana ne Pakistani olutwalusubwa. Bwe ngamba nno twalusubwa oyinza nti njagala byononesa naye kale okuwuliza ebigenda mu maaso kubanga newankubadde nga bino weebiri naye era ziba zeebisse evvunga muliro gye ziri eyo munda zitokota nga luno lwe lusinza okuwulirwa. Kakati olwo bwe tulusubwa olw'e Pakistani n'eggwanga erya basajja abaterebani Afghanistan. Kakati ate raba n'olutalo wakati wa Ukraine n'eggwanga erya Russia nalwo ne lusikatira. Newankubadde nga ebigenda mu maaso bigenda naye era tebiwulizika nnyo amawulire gasinga kujjayo bino kubanga ssebo nammwe amatu oluusi gagira ne gatubanja nga kakati atewulidda bwaleese ebyakabbira tuwe wali ekikompola kyakoze nga mu mwennyini mwe mutusokaasoka. Kakati olwo ne lusirika naye waaliwo n'obugulumbo bwe twaleka mu Democratic Republic of Congo. Bano baliraanwa abaffe ate nga bulijjo omulirano gwokya bbiri. Onajjukira nti abasajja aba M23 baali bagugulana ne gavumenti ya musajja mukulu Felix Tshisekedi ye mukulembeze w'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo n'okutuusa kaakano tebinnaggwa. Kale wayinza okubaawo akatigguusa nsolima ke kasirise gumunya mpuliriza naye waakiri tekayinza kuvaayo nnyo ngeno mu Iran kyeggunda era ntugenda kutuukayo nereka nkubuulire eby'omusajja mukulu Joseph Kabila ono wetwogerera kaakano nga bamwita ex-president ow'eggwanga erya Democratic Republic of Congo myaka 54 yafugira eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo emyaka 18 ng'ava mu mwaka ogwa 2021 yasikira kitaawe munnange. Okuva lwe yava mu bukulembeze embeera ye tewoomya nnakabululu. Bamulengerera ddala bubi ate nga naye obubi obwo abwenyigiramu kubanga ekyamazima kizze kitegeerekeka nti gavumenti ya Tshisekedi musajja mukulu ono Kabila Joseph azze agidda emanju alabe nga agirindiggula. Onajjukira nti okujja kwa musajja mukulu Felix Tshisekedi okufuga eggwanga erya Democratic Republic of Congo mulimu omukono gwa musajja mukulu ono Kabila kubanga oluvannyuma lw'emyaka 18 abantu baamwetamwa mu ggwanga erya Democratic 18 naye olw'okuba n'ekitaawe yali afuze bw'ogigattagatta nga famire emu efuze nnyo ate ng'ekyamazima ebintu byali tebitambula nga bwe balowooza nti bwe byanditambudde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Munnange abantu bwe bakalala akoze awo obukodyo akoze obudyusi okulonda bwakongezaayo bwe bagira bwakubba bannaddiini be bamu ku abo abaavaayo babishopu mu ddiini eyange ey'ekikatoliki ne bamuliira mu ttama. Kakati yagenda okulaba ekyamazima ng'eno n'eno n'eri yonna bamukyayi kwe kweyimba mu musajja mukulu ono Felix Tshisekedi olwaleero omukulembeze w'eggwanga n'amudda wano ku kikugunyu ne bajja. Kakati bw'amuleeta kanga akira kaffe n'ono Felix Tshisekedi naye yamanya nti ono si ye muntu omwanga okwesembereza n'amufuulira obugere ng'omusambi w'ekyalaani mutunzi w'engoyi n'amwefuulira. Musajja mukulu ono kye yalina okukola kwe kusibamu ebyanguwa kyenkana yali mu buwaŋŋanguse newankubadde nga baali baga nti yali agenze kusoma mu ggwanga erya South Africa kyokka eyo gy'abadde ng'asinziira okusinziira ku mawulire agava mu ggwanga erya America abamutaddeko envumbo agati eyo abadde akolerayo obukodyo bungi nnyo nnyini kitalo
n'atuuka n'okuwagira abayeekera abasuza eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga likukunadde nga fooko mu kabada. Kakati olwaleero we twogerera bino, gavumenti e Washington kulemberwa musajja mukulu Donald Trump, entalo zonna oba oyagala oba toyagala ojja kulaba nga Donald Trump ono azirimu, kubanga munnange ye musajja omukulu ku kyalo ne luno alulimu, era alagidde gavumenti ya Amerika eteeke buteerevu envumbo ku Kabila ono Yosefu. Wetwogerera ebigambo bino gwe mulunyampuliriza, Yosefu Kabila ebintu bye byonna ebiri munda mu ggwanga eri Amerika babitaddeko envumbo. Yosefu Kabila takyakkirizibwa kukolagana n'abantu mu gavumenti mu ggwanga eri Amerika. Yosefu Kabila talina bizinesi gyayinza kutambuliza mu ggwanga lya Amerika. Yosefu Kabila takkirizibwa na kugenda mu ggwanga lya Amerika kubanga muyaye mukulu pya. Bagambye nti ono abadde ng'asinzira gy'asinzidde yagezaako n'okukola obulumbaganyi ku gavumenti egwe eya Felix Tshisekedi, omukulembeze w'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo, nti era nga takomaawo yaperereza abasirikale okuva mu ggye ly'eggwanga lya Democratic Republic of Congo basuulewo ttawulo, era bangi ne badduka ne beegatta ne basalekkereje ne beegatta ku kibiina kino ekya M23. Kakati bammemba. Kakati ne mu bulumbaganyi obwo obubaddeyo emabega awo mwaka guli wetuwuliridde obuzibu ne badduka bwe bajjako eno ne babakuba era nti abibadde mabega. Kakati nga takomaoko nga n'ensimbi enkalu atoola n'awa aba M23. Kakati Amerika emugaye nti ssebo togunywa oguwanda, ojja kumanya ekitambuza embaata ng'eweekeera envumbo kutu neeruma. Kakati nno kino ekyokuteeka ku musajja ono envumbo era kitundu ku ndagaano Amerika gye yatuulamu n'agituuzaamu nga ali wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Endagaano eyo eyakiwa mirembe tontabaala nga nange siri kutabaala. Donald Trump yennyini yagiri wakati. Kakati ono bongereza bagenda banoonya ebyongera okugumya endagaano eyo, kyokka ng'era nereera bakyatudde nti newankubadde ne Rwanda nayo yava mu bikolwa ebyo wakati mu kusayininga endagaano ne Democratic Republic of Congo, naye ekyamazima ekyabirimu era kyova olaba abamu ku officers mu ggye ly'eggwanga erya Rwanda bateekeddwako nnyo envumbo. Otegedde? Kakati newankubadde Rwanda ngezze ebyegaana naye bagirumiriza n'obujulizi weebuli bwankukunala ddala si kubanga anyumya akabenje k'oku mazzi babulina, naye Rwanda yo buli lunaku yeewakana. Kakati mu kwewakana wano webasinzidde nti Rwanda naawe tujja bwe kiba nga kyewateekako omukono kikulemye okutaatira tujja envumbo ezigenda okufugwako n'owemmindi ajja kusena. Kakati no bye bigambo ebyo kinjagadde okutegeeza nti omusajja ono ateereddwako envumbo, kyokka ne balabula nti ne munda mu ggwanga erya Rwanda newankubadde nga bazze bateekayo bano Abamerika envumbo ez'enjawulo naye bagenda kwongerako kubanga ebigambo birungi si birungi sayidi awo. Bano balemesezza enteekateeka yonna ey'obukulembeze bwa Tshisekedi, baagala mulindiggula agweri ng'ekinywa ky'enku. Olonyampuliriza kaabuze kate nno mabega awo Amerika eno teba kubiyingiramu, kaabuze kate gavumenti eno bagitegule anti abasajja ba M23 babadde bagisuza ekukunadde ng'ekyebbwa ekakanyadde teyina balwani mundu awo nevugira ddala, naye munange nebigenda nga bikakkana olwa Amerika biyingiramu. Abamu kye balowooza nti Amerika yagenderera kutwala bwereere ebyobugagga eby'omuttaka ebiri munda mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo mbo teri yalumirirwa nga talina kigendererwa. Kakati noono naye atunuulira awo kati kano kakoze awo anaatandikira nti temwatulabye omusajja bwe twageze mugire tugire nga bayoola muganda nga batwala eyo tuvuddeyo kubanga oluusi tubyerabira. Naye
era betukiibiriza ate tusale bwe tuti be Congo kakati tugenze mu kyondo kya Buwarabu mu ddungu wakati mu bunkenke obugenda mu maaso olw'okuba nti tulowooza nti olutalo oluddamu ssaawa yonna waliwo ekirala Amerika kyezudde ng'era kiri ku ggwanga lino erya Irani. Musajja mukulu olunaku olwokuna Donald Trump yatudde n'abasajja be abakugu nga muno mwabaddemu Central Command Chief bamita Brad Cooper. Ono y'omu ku baabuuliddemu Donald Trump nti ebintu bikyasobokera ddala kubanga babadde balina enteekateeka nagikugambyeko n'enkya ya leero nga baagala okuyingira munda mu ggwanga erya Iran bagikube n'emukeerera amwenye olwo nno kigisobozesa okusuula ebirowoozo byayo nga baga tebaagala kugikuba efiire ddala baba muntu nti afe wabula okubakuba ebibaluma ne bibanoza bo ne bejjayo bokka ne beereeta bamale bage nti abangi tuteese ekimala kimala. Kakati ebyo Brad Cooper yabuulidde Donald Trump nti bisoboka era Donald Trump ali mu kubirowoozalowoozaamu alabe bw'ayinza okudda munda mu ggwanga lino erya Iran abakube aboogoloze. Kakati babadde bakyalowooza ku abo bambega ba Amerika ne bambega b'eggwanga erya Isirayiri kibinja bakiyita Mossad ne bavaayo n'amawulire balaze nti akaseera we tubeeredde mu ceasefire mwana watu kizikiza kiyamba mu mizi. Irani akeeyambisizza okukwekula n'okusimayo ebyokulwanyisa bye yeesiga. Enteekateeka yonna yakulaba ng'olutalo lukomyewo naye bambega bakizudde nti ebimu ku by'olwokulwanyisa eby'eggwanga erya Iran ebitaavaayo beeyambisizza ceasefire eno kiseera kino kyetuwumurizaamu mu mundu ng'olutalo terutambula ennaku kyenkana 20 kakati ezaakagenda babiziikudde ng'ekigendererwa kyakulaba nti olutalo weruddiramu era nno kati boogeza maanyi buli babaga nti ajje bw'abajja Amerika jangu. Nakubulidde era Central Command eno yabuulidde ab'e Pentagon nti babeeko emizinga hypersonic egiweebwa ejje wano mu kyondo kya Buwarabu nti kubanga baakizudde amaanyi g'abano ssebo gabawala bagalina. Waliwo ebimu ku by'okulwanyisa nga Amerika bwe yagenderera okukuba ebizimbe ebyokulwanyisa ebyo byeziika mu ttaka. Kakati Iran yeeyambisizza akaseera kano ne basenda bwe bafuuyirira ebyokulwanyisa ebyo ssebo bivuddeyo mu ttaka. Kakati kwogatta ne biri bye baali tebaagala balabe era zezo hypersonic ez'omutawaana nazo baziziikudde bazirina. Kakati nga Amerika wejjira mbu beeteefuteefu era boogeza maanyi bamuga nti oba jangu oba ojja jangu oba tojja jangu tulyoke tulabe. Kino nno kyeyolekera mu mbeera y'okuba nti baaganye n'okuteesa ssebo. Amerika kyekuga nti tuteese tuyimirizzaamu olutalo n'ogaana okuleka nga waliwo kyeweesiga naye bwebityo bwe bibeera bulijjo ekiyinula ennyana kiva mu kibeere. Kakati kamera enkesi satellite ebifaananyi biraga nga Abayiraani baseetula okujja emizinga gyabwe we gyali gyekukumye. Embeera bwetyo bweri. Amerika ewaliriziddwa okulaba nti erowooza ku kyokuddamu kubanga terabawo gye bandiise option ndala.